mizimu yalifumma. Jalla wala kwa Qur'ani billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Atamuruna an-nasa bil-birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitaba fala ta'qilun. Mama mati mubula kiraba ko bulungi nimwera bide nyojammwe ngabanti ate nga mu kitabo Dawa تنام عيناك والمظلوم منتبه يتلو عليك وعين الواحد احتمل أتوانتي وأماتك وكاكينا نجيبا وانكو تسي era olina n'ebyokulya by'oliddeeko byagala oluzinga maali ya muleko era n'okuta bulungi nateekako n'ekiwunde ne kikujja ekkumu ne liggwawo ne weebaka walmazulumu muntabihu naye nga mulekwa gwe wali ate maali atunula ate enjala ye yetugaanye okwebaka ebikubi muyonka ekimulumba nga kutasoma empewo ekufuwa talina kyeyebikka musaako kwanya weebaka yadu alaika wa ainu llahi kamtanani buli kaseera akukolimira akusabira bubi ng'amaaso ga Allah atekote geebase ng'akakolo geebase abagagga ab'ebiseera bino n'obuvunaanyizibwa ku buli mulekwa yenna atwalibwa mu bulokole kubanga temuyamba abaana abafiirwako bakudde baabwe oba ogamba nti nze nkyogedde linga olunaku oluzibu dawa أنتم من أخلق لكم الألسنة وخلق لكم الآذان وشق لكم الأبصار kuko okuddeimu kama Katonda yabassaako ennimi abantu balina emimwa naye bambi tebayogera balina amaaso ate tegalaba ayinza okutunuulira n'osuubira nti alaba ng'ate talaba balina amatu tebawulira ng'ate so amatu gafaanana agammwe wahuwa ahkamu lhakimiina ye mulamuzi asinga abalamuzi amalaku Katonda yabalagira mahafazati ala ljiraani okutwala mulirwanaawo ng'ekyatika enkoko ewa mulirwana gyekakulira mugirya kiro katwana na mukazi taadaitu min hududa nimusukka ensalo dawa wano ku kingamu nakatumizimu yalifumma. Ukiwuliza n'egyensunsulu agenda n'obwasemu www.radioblog.com kyendemu ekatonozen byalifama ku simu yo mu mmotoka yo yalifama okuwuliriza shukran ya rabbi shukran hadaita qalbi shukran warta darbi shukran شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا Samahani katamize eno Radio Bilal omukobozeewo amanya n'eddoboozi Kasula Omar Makiyo okubeera nga kutuusaako ebikwatagana ku puroguramu daawa olunaku lwa Sande olwaleero ennaku z'omwezi ziri 11 omwezi ogw'omusanvu omwaka 2021 ate wetuddako mu z'Oluwarabu olwaleero ennaku z'omwezi lumu Dhulhijja omwaka 2042 so nabwekityo awo ffenna tukkiriza nti nno ennaku ezisembayo mu mwaka oba omwezi ogusembayo mu mwaka ogw'Obusiraamu twagweyongedde era nga gwe mwezi ogwa Dhulhijja. Omwezi ogwo ogwa Dhulhijja gulimu bingi nnyo ddala mu Busiraamu, bingi nnyo ddala mu Busiraamu era nga mujja kunzikiriza okubeera nga tutunulako ku hadithi emu nga tetunnatandika
hadithi ya Ibn Abbas radiyallahu anhu atugamba yagamba omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam nti ma min ayami al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allahi min hadhihi al-ayyam, yani ayyamu al-ashari. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه أبو داود. حديث نبي محمد صلى الله عليه وسلم أتتبيز نتقام بانكين ما من أيام العمل الصالح فيها تري من نكوزنا من نكو يزيد من مواكا نكو بساتو كذا متان تري من نكو يزو العمل الصالح فيها أحب إلى الله nga oba okoleddemu omulimu omulungi gujja kubeera nga gwe gusinga okwagalwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala min hadhihi al ayyam, ng'omulimu gwokoledde mu nnaku zino 10, yani al ashari, yani agambye yani ayyamu al ashari, bimaana zino ennaku 10 ezisooka mu mwezi ogwa Dhulhijja, okuva nga lumu Dhulhijja paka nga 10 Dhulhijja. Ennaku ezo teri mulimu gusinga mirimu gyonna gyonna emirungi maaso ga Allah okuggyako omulimu gwokoledde mu zino ennaku 10. Bambuuza basahaba wala al-jihaadu fi sabilillah, wadde okugenda mu lutalo n'olwana mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. Qaala n'abaddamu wala al-jihaadu fi sabilillah, wadde okugenda mu lutalo okulwana mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. Tukimanyi nti jihaadi fi sabilillah gwe mulimu ogusinga mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala, gwe mulimu ogusinga okwagalwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Naye nabbi yagamba wala al-jihaadu fi sabilillah, ne woba ogenze mu lutalo omuntu n'akola omulimu omulungi mu zino ennaku ajja bba akusinga. N'agamba illa rajulun kharaja binafsihi, okuggyako omusajja afulumye binafsihi wa maalihi, ye kennyini n'emmaali ye, n'agenda mu lutalo n'alwana, falam yarji, n'atakomawo oyo omusajja min dhalika bishay, yagenze mu lutalo n'alwana n'ebintu bye ate era n'atakomawo, bimaana ne bamuttirayo n'afa ng'ali shahidi, oyo ye oba tomusinga. Naye ebisigadde byonna okola omulimu omulungi kujja bba gwagalwa nnyo, gwe gusinga okwagala nnyo mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Abamu basalawo kusiiba ne bagifuulira ddala sunna, ne bagamba katusiibe busiibi. Naam, olw'ensonga okusiiba mulimu mulungi, so kirungi nnyo gye bali, oyo yenna asobodde osiiba beera nga osiiba. Ate oyo atasobodde siiba beera nga okola emirimu emirungi, okusoma Quran. Waliwo eyakoze schedule, engeri gy'osobola omalako Quran namba mu zino ennaku 10 zokka, n'ogimalako n'ogikuba waleeri, buli kanaku osoma ejjuzu 3, lusembayo n'osoma ejjuzu 1. So oba osobodde kikole. N'emirimu mingi, adhikaari, waliwo adhikaari sabaahi wal masaa'i, waliwo edduwa nnyingi, emirimu emirungi mingi, sadaqa, biki byonna byonna, beera ng'ofunayo omulimu gw'okola mu zino ennaku 10, kuba gujja bba gwe gusinga okwagalwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. So ennaku 10 twazitandise olunaku olwaleero, era zijja genda paka ennaku z'omwezi 20, era Eid al-Adha ejja bbaayo n'ezo ennaku. Twongera okukubiriza oyo yenna ayina obusobozi oba asuubira okusala abeere nga yeetegeka ddala ddala, yeetegeke
ennaku z'omwezi 20 zigenda omusanga nga amaze okwetegeka. 94 katonyezeemu Radio Bilal omukozeewo seeka yateredde dda agenda bba atubuuzaako biidhinillahi taala. Naam. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Wa alaikum salam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Allahumma ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tumaza Allah subhanahu wa ta'ala nanyi matenda amajjuvu yatukomezaawo nate okubanga tubaako nekitujjukanya ku ddiini ya Allah, eddiini yaffe gyetusiimira ey'Obusiraamu. Amanya n'eddoboozi Maru Sulaiman Kasule mu studio wamu ne munnange Sheikh Amar Makiyu Kasule, okubanga ate tukutuusaako programu yaffe gye tumanyi etambula essaawa 8 buli lwa Sande okutuusa essaawa 10 ku Radio Bilal 94 katonyeze emu Radio Bilal wano Kampala mukadde. Ntera nnyo bakubiriza nti ali okumpi ne radio ng'olina akasimu munno mukoneko omujjukize amugamba abeere bulindaala kuba programu yo bwetutuuse twagitandise dda. Kitegeeza nti tweteeketeeke n'atamanyi tumutegeeze kubanga wali okuyiga buli omu kirungi nnyo nga bw'olaba nti omuntu omanya nti muyala ewali emmere bw'omanya nti weeri ddala teriiko balya omukoowola mangu nga munnaye nti gitako wano waliwo ekifi ky'enkoko n'aba ng'asobola okulyako. N'olwekyo musunireko munno kyekisinga obulungi. Obusiraamu bwe butukubiriza nga nawe bw'owulira bw'okyagala kikyolaba nti olaba kirungi okifunamu omugaso n'omulala kimwagalize bw'atu naye abeere nga asembera kumpi tubeere nga tetutandika. Mbeebaza abatwala obuvunaanyizibwa embeera nga buli lwa Sande mubeera bulindala nga mulindiridde programu wanootu nga ne bwetabaddeeyo oli alumwa nnyo okuba nti programu eyo tebaddeeyo, naye nga muhimu kwe kufaayo okuba nti tubaako kye tuyiga oba oli awo ekyokutugasa ku nsi kuno. Bye tusoma nno bisomemu, baabisoma dda naye abamu ku ffe bipya kubanga ekipya kyekyo kigwe kisoose okuwulika mu matuugo nga tokimanyi. N'olwekyo ffe tuli mu mivumba gy'abaakulembera kyova olaba bwe tujja wano tujja kujjukiza so tetusomesa bipya ya ne Allah tabarakahu wa ta'ala atugamba mu surati Dhariyat n'atugamba atya atugamba wadhakiru fa inna dhikra, yatugamba kujjukiza ekitegeeza bye twogerako byayogerwa dda nga bw'okimanyi nti wadhakiru mujjukize. Ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam yajja kuzuukusa already waliwo abaamusooka era kyalo kya Allah subhanahu wa ta'ala yamugamba nti wama arsalnaka illa mubashiran wa nadhira. Olwo era endala igamba nti walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min alkhasirin. Ekitegeeza wali abaamusooka ebyo byonna byamulaga nti bw'osalawo n'ojeemera Allah wali abaakusooka, bw'osalawo n'okola bw'oti wali abaakola ki. Nas'alullah at-tawfiq. Allah tusaba berenga atuwa obuwanguzi mu byonna. Seeka ebigambo byange biyinza obutaba biwanvu nnyo ka introduction yako kankuddiza akazindaalo gwono ngamba tutandike. Kyenda mu katonyeze emu Radio Bilal omukozeewo katujjewo obulambu buno ate tukomewo tusimbule biidhinillahi taala. Tukulanirizaako Hadis Cake Digital Studio. Tukola bifaananyi n'okwata vidiyo ku mikolo omuli okwongera embaga, graduation n'emikolo emirala. Tukola photobox, albums, framing n'okuddaabiriza ebifaananyi ebikadde wamu n'okutunda ebirabo ebirungi ebya buli kika. Era stationery n'okola printing ku bbeeyi esoboka. Tusangibwa mu Wapiso Town, District Road ku kizimbe okwali Centenary Bank. Essimu oba WhatsApp ku 0756-13-17-21. Munnayuganda leka nkwajuya aba BF Suma Natural Health Treatment Uganda Limited okuva mu ggwanga eri Amerika ne Germany bano baguddewo eddwaliro ly'abakadde ewandegeya
abasajja n'abakyala bazze okubayamba okufuna obujjanjabi ate ng'onere ddala nga temulongooseddwa. Bano bakugu era nga bakuleetedde capsules n'empeke eza bulijjo nga zahabo. Bw'ali eyo ng'osumbuyibwa endwadde ez'abakadde oba omwami ng'olina prostate BPH saako n'obulumi obusituka mu magumba, omusajja nga wazirikira oluseke, ofuuyisa omusulo ogutasirika naddala mu budde obw'ekiro, ofuna obulumi nga weegase n'omwagalwawo, otumbuyibwa omugongo ogutawona, amagumba agakubwatuka, amagulu okwesiba saako n'ebinywa. Bano bakugu era nga basooka kwekebejja sisitimu y'omubiri gwonna mu byuma byabwe eby'omulembe okuba n'ebisingawo kuba ku noti 7.2 89 oba noti 788 noti 631 Definitely radio bilali omukowoozeewo nkakasiza ddala rediyo ekulungana mu ddiini, rediyo ekumanyisa ebifa mu nsi yonna ne bye badde tomanyi, rediyo ekuyigiriza ate era nekusanyusa, era rediyo ekukowoola okudda eri Katonda. Kyenda mu myaka tonyezeemu Bilaali Famma omukowoozeewo. Radio Bilaali kyenda mu myaka tonyezeemu Famma erungamizibwa amateeka ga Uganda Communications Commission. Bakuyita kugenda na kubomoa lwaki itwaliro mwakaliteekamu sementi ate kakati sementi kuli mu kumutema wano nagenda mu nyumba ya Dr. God nze nkola kimu kyakuddaabiriza buli mwaka kati kankola ettalazo n'ekyo nkimalirize nali manyi engeri gy'oli musawo ekyo kirubadde kimanyi naye tukwa mu bafere bagafulumu Tarazo Center Limited basangibwa era lyanaakulabye lwewakava ku China Brothers. Tarazo Center Limited be batuuzi ba Tarazo w'omulembe mu mayinja g'ebika byonna ate nga balina n'abakozi ab'omulembe abasobola omukuteeramu bafune ku ssimu 0752 96 24 79.